Okay, amaje babagamba batyo olwo mu Luzungu. Wacha wewe. Luzungu, Luswahili. Mwaje eyo mwana Yesu byenjegere za masasi. Pena wade jinji olwana ebiki. Muteka uko kumbeera muntu wa mutwala. Ngabagamba owamita lomu azigiza bamuteka abantu 10 na bemi kuna abagoloza. Bwe mwategedde ebyo. Wafira mulogawo drone abo utwale tukunganya kukikomera basuliza mu buwembuya ni butya gas ntusane tubune ebiwabo muzungazunga tubune ebiwabo bana mu ne rebo ne ebiwabo natani ku footage na mulengire wala drone sejja wone zogera ko zikabangali bufungwa barabara bona buwe ni kusiba temusobola kulwanira ku musajja wammwe awo mwe nimwekolamu ekigunda abaana ba boda wakadala toina wadde jinja olwana eki kuba bakuteza drone zokka waliwo mukozi amaje ezayise babuno omuntu kuvuga Formula 1 yes nabo bwabaddewo obutono obudduka speed oba mumutono nizike ndala 15 drone zaweredde ddala zino zemalabye kode bana bakamera balimbye muri drone zimutabazi kutte zabadde mpitirivu kale butereevu gwe ali ku Focus TV ali ku Eblon Media. Thank you so much wonyo kubeera nga otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo okulaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo era tukwebaza okubeera nga okola ekyo kyosinga okubanga okola ekyokubeera nga osubscribinga osharinga olikinga okomentinga kuba buli wekikola kituzaamu amaanyi n'okwongera otutuddusa speed okulabibwa abantu ab'enjawulo. Nze Ade Wilberforce Sekirime Muyanja okubeera nga maybe nkutuusa akamuliro agatambula mu nnaku oba olwawo olunaku olutambudde n'okuwa the big stories. Olunaku wa leero sirinzeka ndi n'omwami wa boda wange ayina olugambo lwagamba leero kandukuwe neŋŋamba kamunoonyeeko nange mbeere nga antuusaako oba oliawo kiki kyeyalabye era ki ekiriwo ssaawa zino mu sitole ya Lukwago oba former Lord Mayor Elias Lukwago awangalira mu kitundu ky'Erungujja Mengo era nga omwami w'amaka ga Lord Mayor oba former Lord Mayor mwegali. So emu ku mbeera ezabaddewo alina kyazimanyiiko era nga wetusembedde okujja ku mpewo zino omukulu General MK abadde amaze okukakasa nti ddala agenda kuta Elias Lukwago era nga agamba teri muntu yenna teri pressure yonna bino ebagamba ba lawyers manya bannamateeka biki okwekalakasa kabagambye si bye byamwaliriza. Omuntu oyamuwaliriza okulaba nga ata Elias Lukwago ye mukyala we Charlotte ono olw'okuba amwagala nnyo ayagala nnyo Lord Mayor nti mukyala we ayagala nnyo Lord Mayor byakola so ye muko abawaliza Yesu owa Jesus ne mukyala we Charlotte be bantu babiri abamusikiriza okuteebwa oba okuta Elias Lukwago. Teri muntu mulala yenna teri influence evudde wantu wala wonna ne bannamateeka bibadde bagamba nti bamuwadde essaawa 24 si byasinzidde kabadde asobola omukwata ezisukkaawo ngera bye baakwata abalala. So ye update esembyeyo ku mukulu Elias Lukwago ono tujjukire ebifaananyi bye twalabye ku bitimbagano bitambula nga biraga obulamu bwe bubadde si bulungi era ne mumukwata mwalabyekoko TV nga ziraga akagundi k'eddagala ayinamuko obukosefu ng'omuntu amira eddagala ery'enjawulo lye badde baganye omutwala era nga azibwalibwa nnyo naddala mu kussa. So biki ebiri ku bulamu bwe engeri gye bamukuttemu na biki ebaddewo before kumukwata ye story gye nkuleetedde olunaku lwaleero nga ndi n'omukulu wange ono oba mukwano gwange okubeera nga mpa biki ebyabaddewo na biki byalowooza ku ngeri ki eya story ya Elias Lukwago. Sebo wampa ogamba otya sebo? tutyo otya nnyo. Wabadde ngamba nti story Elias Lukwago yakusanze ku kigoba ku kitebe wennyini. Esebo byabadde bitya?
anti ku machanga omanyi pa boda tukule okunoonyamu okagobamu kyekitya okole okubya nokera no byanzamuko kulunze ekinagulira abeewo ekintu kyokuteka mu lubuto so wabadde onoonyamu aha nabadde noonyamu jukira ku machawo boda ziba busy twabona okwebeeramu sawa nga mmeka sawa nzikwa scenario nze naziguddemu kwanze nkolera awo kumpi n'amakage webayita kuseka baka stage kati funa omusaabaze anga agamba ngenda mu Mbulwa yetya yewa Mbulwa omuntu agamba Mbulwa olaba Lubiri SS maka wa Lubiri SS yibayita mu Mbulwa funa omusaabaze agamba ngenda mu Mbulwa mukulugusa mutwalayo mukazi nasanzeyo nga zindaga tezimu mbera ya bulijjo drone zili tinted zina number plate tekwade kuna number plate zina number plate waliwo abantu bali muleya bali smart ningamba waliwo embireta ya bulijjo nabuza obusabaze gwena dempese kwabe bantu bano tega siya bulijjo musabaza ngamba former mayor aine papa zake notwala okusavingira mhozi agenda binyinyula muko muvuga mufisa oyitawo ewaka already mayor omusabaze mutwala gyendi mutwala koma ojukira kunkulira kumpi no Elias yes ni embeera inasanze eno waggulu ngo kubitaka by'amazzi so reserve tanks za water chimpalezo geno wo mulobi kwali sese ya mulobi tatuyitako abachekinga ko lwabayitawo twaba boda pe era lwabayitawo nga sakala bilwamu kubira kabumbe nga kuuza nako fa atumanyi endabirwamu tabayita nga tazisiza asenda bilwamu na tuza bagonda nga mwase mutya ngo omuntu awatwangina mu kitundu kyekimu naye tukayo ndukonkona oyita ku drone makomawo olwembera gyenalabyewo ogenda okonkona ate omusabaza yapadeda information omuludi mbulirera n'empapa zagenda okusavinga muhozi n'embeera gyendabyewo ndaba siya bulijjo ngenda ntereze ku munywanyi kyekigenda mu maaso ekyomukisa omubi safunye mukisa kunzigulira wakonkonyine batakonkonyine safunye mukisa kunzigulira naye nga nakatayika nasala endala nizike endala 15 drone zaweredde ddala zino zemwalabye kwade bana bakamera babalimbye muri drone zimu tebazikutte zabadde mpitirivu anyumiza gwakoowa niziika mbungi nimba abasajja abesibye obukukulu ekyabadde watukakona inakumakirako mukalulu okudira segirinya mu bigere aka Elias Luyimbazi Nalukoola ali abasajja abawanvu abampi anyumiza gwakoowa osigalawo saba nkola emirimu gyange nenga nikyo kigenda mu maaso nange tuli awo saa ziweze 3 ate okukola osikwakomye abantu abasajja besuddemu obumba era babatanza okukola ebisenge sitolewe mulimu gyotabuliro tujja obusimulala okufiriminga mwana wa mama buli abasajja bakambwe era nze bannamawulire newunyiza bwengeri gye bakuttemu ebintu byabwe amagye babagamba batya olwo mu luzungu wacha wewe oluzungu luswahili jukira oluswahili bongera nsirumanyi manye ennimi bbiri Luganda na luzungu donotegeera nti batugamba tuveewo wano amanya namukomulemizakikolesa wacha wewe
mpiro mulayo ekigambo ekyo kitiisa kumukule Museveni akikozesa nnyo ng'abugulira abantu simanyi kitegeeza wawudde wacha wewe akasimu nenza mu nsawo nensazo obikulikodinza amaaso watyanga wacha wewe badde akugamba mujje mukwatye wano soboka engene president gyabugulanga ngule ekigambo ekyo ate ogamba wacha wewe sembera wano okwatye wano walungi kuba lumu scenario yonyura ekigambo sikyamirembe president ate yali olwo omusirikale yali agezako omuntu walujja yageza kukokanya general president omusirikale president kama omusirikale muveeko yamugamba wacha wewe muveeko notegeera nti wacha wewe sikya bulungi okay ngomala odduka akasimu nziza mu nsawo nsigaza obikengesa amaaso onanti okukola kwakumi nati fa byanzo luba luseewa tulina ogasaka muli banamulirayo ku stage olina okudda ku stage nga gwolina first hand information ye gwasookerwako anyumiza nananyumyanga naawe mu Uganda wange gwolina olwokya omuloodi munaye nkugira droni ezimu zijja ziwawo abaleeya ziwawo abambadde obukookolo abali mu byambalo emundu ziwa kadaala ogimanyi zino ezenjegere siba amasasi omuloodi yazizza gwaki nga bisuse ku byabujja enkwata gyebamukwatamu zino emundu alidde mu nsirukwe ewa balisubireyo ebyokulwanyisa ate emundu ziwakadaala nga zona zisazeeko baze okuleeta na tanka kuba nenyonyi bonazabeko mbaga semukwebonga sokoleke nga mulinga bali mu lutalo nkutidde gwe ekyalo kyona kyasuza okubunkenki kyesabye kubunkenki mbakaseera nga omuloodi bamaze omumugjayo muwakankulayo munda bwali awo kaseera komuwakankulayo bakoze ekitali kya bulijjo simanyi babadde ku kamera abo baana bakoze footage oyo kuba bakuteza drone zokka zokka waliwo emmotoka z'amagye ezayiise babuno obumotoka obuvuga Formula 1 yes nabo bwabaddewo obutono obudduka speed oba mumotoka pikipiki obumotoka bwabakula enkula eyo kwanza ntabibulaga president agenda kulayira nawe akamuka abaddewo wabadde ebyambalo ebya buli kika ebya simanyi jati simanyi nyita mutya ekuba president SFC awo nabo abaddewo semwayi CDI nalabye ekyambalo ekyekikuusikuusi ekyabaddewo omuloodi ai naludde kiraba so omuloodi bamufulumya bulooni sayingidde nasobola kagala gate twagenda kwendulwa emyayi taata baguyana abewaka ono omuloodi alina ekifo mwesibidde olaba ogumuntu waguno gubaleeta nowaniita ogusala enjigi nokuba guleese omuloodi yanejjadde yesibidde yasose kuwalaza mpaka kugaana kategoriza okukiriza bakutwala nga tyerwanyeeko yesibidde mu kasenge enjiri basaza ensale ogumuntu gwazze n'ebikula oli ku mpewo z'amawulire tetwagala tekusooka kugira kwongeramu bintu waze ofuna soosi lwaki balunonyeza nze sifuna soosi zige kugamba ge mazima ebyuma ne bivaayo okusala enzigi enjigi
bana fire brigade nayo nga bazze sinarudde kiraba nene kyanewunyisizo kumaliza nga bagamba bombodi yadagire kusavinga General MK bibaluwa okusavinga kwe kutya empafu simanyi court order ane ebintu byedagire omusavinga ng'agenda mu court order nga kote mwetaaga kukku alina ekyo koje ne muhozi ayi anabireeta nigwe nabiwa nabimuwa balina okukwatibwa ne bagenda ku basement ne balonyumya era nyogera budde buno lukwaga musole mizonda musobola kuba luyigidde ddala yamututa amuyigiriza oluswayiri kati alumbanya alukuba budinda oyinza omwesimbamu mbulira njagala kumungeke wabaddewo amaze omufulumya mutegera mutya nti kati yeno drone emututte drone abo utwale tukunganya ku kikomera basituliza mu buwembuya ne butya gas netubuna ebiwabo muzungazunga netubuna ebiwabo banamu ne rebo ebiwabo natani ku footage na mulengire wala drone sejjawo nezogera zikabangali bufungua barabara bona buweni kusiba bana kuyiba balaze biri nakasore temusobola kulwanira ku musajja wa mwawo mwe nimwekola mwa ekibunda abana ba boda wakadala toina wadde jinja olwane ki wakadala ojo mujimanye eyo mwana yesibye enjegere za masasi toina wadde jinji olwane biki muteka uko kumbeera muntu wa mutwala ngabagamba wa milita lomu azigiza bamuteka abantu 10 na baby n'abagoloza bwemwategedde ebyo wafira mulogaawo kakola tondeka emisine okukola newefunya basajja batiiti emisine tutaawo embeera asigadde etya mmwe mukwano gwammwe ongambi aterwa nobbo kyayo nga abayitakaawo embeera kagenza okutuuka okuddayo kugenda munaye tugumye nalongo ate nalongo taliyo netusobola kwemagaza ngeguguli sibakawero naye nalongo taliwo kuguliwo agenza kuwundira kuwundira olaba omukulu wawo jamututte yogayoga natete okutuuka taliyo yogayoga agenze kusemwayo ekibuli ataliyo uyo agenze ku Buganda Road ninga taliyo nga abakulu nabasaba mu office abo bebuzabuza nga afukana aba mwagenzeko ne ku poliisi oli munywanyi waffe mwagala muzuule omukali nalongo twadde okivako mapiga kwali mutuuze waffe wawangalidde ebbanga lyonna byeyagadde wa meeya wazagenda okujjawo namusangawo mutuuze muno mukabye muno ddala anti bali bayite ba foot soldiers kati mbadde baki ba foot piki piki soldier border soldiers mutuuze waffe muterudda wa anti kyeŋŋamba nti ekavule tulina balina ba foot soldiers kati bafuutu bigere mwe muba mufuuse fuutu biba bigere abasirikale b'ebigere twade munkola ya Seruganda muno omukabye muno ddala fane nolufuna kizibu ku stage omuludi atolo tudduukirira naye era ayina omwana gwe yajjanjawo nga mutomedde ababoda mwe mwaleetera n'omuvubuka oli omutta Sydney Mobu Justice muli basaale nnyo mu kukozesa mutwalira amateeka mu ngalo golawigolawidde mu ngalo anti ogwo omuze bavumirira mu baboda kati lwaki ejjo temwagutaddeko lwaki temutwalidde mateeka mu ngalo omusajja obadde ki wakadderozo ojayimbamu munsasire okufa wakadderozo ojayimbamu kubamu akafaananyi nga bamutwala wali
omusajja nemukola akakundi kammwe kiboko zino za jari zobanga bana neko singira kwe obadde kinaawe we oyala basime cyane dino kukola kugyango tugera donera magana ya ndimira nga musiba nga musoka mucyuka rocket drone mwayokedde nalongo nemuna mateeka segona abatuuze omutuuze munaffe kwa tuyirawo omubiri ebyaddala so kati bwe bamutamu mulize mumwanirize era genda kujjanga nga muzira ana kudanga muzira omulodi yakabye nga luliwe bamunyiga kono teyakabye ekikola kikomera bakigadde bakigude mu mukazi fuluma ninge moka boyi speed abazirimu bokka oleo ko musajja wa green owa papo owa kiragala wale basajja babajeruddawa ngo kiroto kyantiisa leo basajja balide kiroto kyantiisa kiroto kyantiisa siba bulijjo oli ku Focus TV Ebron Media wamu n'emikutu gyonna we tusinzidde okubanga okutaba nze Ade era nga nkutwala mu lugendo lwa former mayor ly'omulodi waffe Elias Lukwago biki byamutuuseeko bintu bya bufuzi era bya bufuzi oluvannyuma lw'okubeera nga alafubanira okulwana n'okulwala nga afuba nnyo okuta oba okuwa beyiro munywanyi we munnabyabufuzi Dr. Kano Kizza Besigye ate era kye kyamutuusiza okulaba ku mbeera eno mujjukire nnyo nti looya mutendeke era engeri gye yalumudde obwa meeya yatusuubiza nti agenda sigala nga atuweereza mu department gyakakase ennyo ey'amateeka era nga n'emisango gyakwatteko oba gyasimbyeko amannyo ogwa Dr. Kizza Besigye ogwa Muwanga Kivumbi ne ba political prisoners bangi nnyo babadde ataddeko nnyo essira basimbyeko ennyo amannyo okulaba nga baweebwa bail n'okuteebwa so byemu ku ebyo byamutuusizza wano ng'agamba nti yali agenda kusuuyinga oba kusaavinga jenemuke olw'okubeera nti babuza oba bakidnappinga Dr. Kano Kizza Besigye gwendi naye ku set tumulabye ku maaso naye tuwulira ddoboozi ali mugezaako tusigira kifaananyi ku biki ebyabaddewo era nakati embeera eri etya mu kafo omukulu wawangaalira sayidi zaawo mu mengo ayitawo disitulikiti kyeyo bagiyita Sekabaka Kintu okay so omukulu naye mutuyitiramu biki ebyabaddewo naye kati embeera eri etya oluvannyuma lwekyo ekyabaguddeko bonga bo abanywanyi be oba mikwano gye kwagambye nti tayita ku stage nga tabawubiddeeko oluusi n'okuba okyayo enkalu era bibamu ku abondoza abamuno mwali bamukulala eyamunonyezanga akalwawo nnyo okay nga mubeera naye ku kido nnyo kuba ebintu byatukolera biyitirivu so tulina bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beyine bakolera omukolo gwo gutambule bulungi nnyo bakuwa photography bakuwa decoration bakuwa cake bakuwa juice wamu ne entertainment bannaffe bayita Focus tulina bannaffe bayita Focus graphics and branding bagamba nti beyine enamba z'essimu kwezi ku screen babenga bakolera branding ow'ebika byonna ate era ofune kye basinga okwekakasa ekyokukolera corporate t-shirts corporate uniforms corporate shirts byonna baba bikolerako ate gwe ayagala billboard ayagala business signposts ayagala ebintu ebyenjawulo banoonyeeko babenga bakolera ddala bulungi nnyo otherwise katumbeumbe n'omukulu ono abenga tumuta sebo nsaba nga tuwumbawumba nsigire ku kifaananyi ekiri ku Ssekabaka mu maka g'omwami oba omulodi Elias Lukwago n'ebitundu ebiriranyeewaawo mbeera ki ebaddewo era ki kye muliko saa zino nga mulindiridde omukulu okukomawo obudde buno bwenjidde mulayo okukoma wadde nafuluma n'embeera ndese yakinnyika ggobe
kwewunaganya kyekiddako omuludi kuba ekitundu ekyo ng'omutuuze wabaawo emirerembe gigudde ku kyalo ajja ng'omutuuze biri ebitibwa bwa meeya wadde abyeyambula najja ng'omutuuze ensebo era embeera esibi yakinyika gobe kyekiddako street ebadde nga muwotofu nnyo nga tubakegenda n'okwekengera owawo emboozi oginyumyako olaba omuntu gwotaliiko nga muboozi mugivaako omudde ku ndala. Kale gwe abadde agoberera emikutu gyaffe gino okola kyamaanyi nnyo olwa nnyo okubeera ng'otulaba nkakasa nti naawe ofunye ku kifaananyi ekyabaddewo naddala omulodi ono ng'akwatibwa ate era n'ebiki ebibaddewo saawa zino tukakasizza era ntugamba nti byetwogedde biva ku mukutu gwa mukulu General MK nga Focus TV kwe tubijja okukakasa ddala nti omukulu yagambye ekigenda muwaliriza okuta ye mukyala we ne Yesu Kristo ono gwasinze oya gwayagala ennyo bwe bamulabikidde okubeera nga atukakusa erita munnamateeka munnabyabufuzi mu mutuuze mu ggwanga lyattu Uganda former Lord Mayor Elias Lukwago Ssalongo okubeera nga adda akola emirimu gye. Nze Ade Wilberforce Muyanja tusinkane emisolo ezijja mu maaso nnyingi nnyo ku Focus TV kuno era nga tubako bye tutaanya ebyenjawulo ebyenkizo ebikugattako mu bulamu bwo ebiyina kye bijja okyusa mu bulamu bwo. Otherwise for now, bye bye.